Natugambye nti ku Saturday kwanjula kwa Levixone ne Desire bitugambe muchikola ndadi mugenda zemontade mu lugambo batugambye ku Omukolo mbuguba wubeeyo muje muyitiddeyo yonna mukolo gwa Levixone abantu bagambye mbune kanzu je wabadde yambadde olegulo singa tetujogeredde nnyo je wabadde ogenze tetubagamba nidda wabadde ogenze wakatikiro mbasabire embaga za mwezangu abami katonda abagabirire. Amina. Akatambi ke tutandise nako ka Pastor Bujjingo. Ebifaananyi byolaba bya Pastor Bujjingo nga ali ku mukolo ne Susan Makula Bujjingo. Wabula bino ebifaananyi bikadde byali bya Desire ne Levixone. Wabula ate kye twamanyako nti guno tegwali mukolo. Akatambi ke tutandise nako ennaku 2 emabega. Abakozi ba Salt abawala ababiri abakola show ya G256 ku Salt TV bagende wa Pastor Bujjingo ne bafukamira waali ne bamusaba abayamba ababuulire amazima oba Desire Luzinda ne Levixone wiiki eno balina omukolo nga bwe kyabadde kitandise okuba nga kitambuzibwa. Era bano okufukamira okubuuza Pastor Bujjingo ababuulire oba ebyaddala Desire Luzinda ne Levixone balina omukolo kyavudde ku kyakubeera nti Levixone musajja nnyo akkiririza mu Pastor Bujjingo ate nga ba mukwano on a personal level. Ate era mukadde ke kamu nga kyabadde mu butuufu nti singa Levixone aba wakukola mukolo ne Desire Luzinda amazima Pastor Bujjingo y'omu ku babadde balina okusooka okukimanyaako. Era Pastor Bujjingo y'omu ku bagenyi abakulu ababadde balina okubeerawo era y'omu ku bantu ab'enkizo ababadde balina okuba nga bayimirira mu mukolo guno. Pastor Bujjingo we yabuuziddwa oba ddala omukolo gwa Desire Luzinda ne Levixone gye guli wiiki eno, Pastor Bujjingo yagaanye okubyogerako. Era kye yakoze abaana abawala ababadde bazze okuba nga bamubuuza ebintu ebifaananako bwe bityo yabasabidde busabizi nti nabo bafune obufumbo. Ne tusigala nga tugamba lwaki Pastor Bujjingo agaanye okwogera ku bya Desire Luzinda ne Levixone okuba nti balina omukolo wiiki eno. Kyandiba nti musumba alina kyamanyi, kyandibanga bya ddala wanje. Kale kati nno tubadde tuli awo kale tusooke ku bifaananyi bino. Ebifaananyi bye muli mu kulaba n'abantu abamu bye bayinza okuba nga bali mu kutambuza eddakiika eno, ebyo bifaananyi bikadde, si bye eby'omukolo omutuufu ogwogerebwako. Eby'omukolo nabo bye tugenda okugendako mu ddakiika 2-3 eziddako. Ebifaananyi byolaba byakubwa mwaka gwali gwa 2022 omwezi gwali gwa Julayi. Ebifaananyi ebyo byakwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 22 era akatambi akali kakwasiza ebifaananyi ebyo kafuluma ng'ennaku z'omwezi 25. Ebyo ebifaananyi tebyali bya mukolo gwa Desire Luzinda ne Levixone. Ebyo ebifaananyi byali bya vidiyo ey'oluyimba emanyiddwa nga Yoya. Eyo yakolebwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Levixone ng'ali ne Rage gayo okuva saidi z'Embarara, omuyimbi ennyo ow'Olunyankole. Era oluyimba baali baluyita Yoya. Desire Luzinda baali mu vidiyo eno bamutaddemu buteesi nga video vixen oba abakyala abo abalabikira mu vidiyo, wabula tegwali mukolo. Dho ng'ate ne Pastor Bujjingo yaliwo nga kiri ekifaananyi kyenkulaze. Era bangi batandika bitambuza nti Levixone ne Desire Luzinda nti omukolo baali bagumaliriza, but bino byonna yali video.
ey'oluyimba olumanyiddwa nga yoya. Kale leero olunaku z'omwezi ziri lumu March. Mu wiiki eno ebifaananyi ebipya bye bino by'olabako mukwano ebikubiddwa olunaku olwaleero. Mu wiiki eno twatandika n'olugambo lwabadde lugamba nti Desire Luzinda ne Levixone bagenda kukola omukolo wiikendi eno, nga wiikendi kati gyenjogereramu Ematugga. Oba mpulira bulungi? Era mu byonna ebyabadde byogerebwa mwabaddemu ekyabadde kigamba nti Desire Luzinda okulinnya ennyonyi nadda mu ggwanga okuva wali mu America, ensonga yonna eyabadde emuleese mu ggwanga ya mukolo guno mu mbeera efaananako bw'etyo. Ojja kujjukira nti okuva omwaka gwa 2022, in fact gwali mwaka gwa 2021, bantu bangi batandika okugamba nti Desire Luzinda wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Levixone nti balinawo ekyenjawulo wakati waabwe. Wabula bonga buli wabagera maaso olw'okubanga boogera eri amawulire bagamba mbu just ba best friend. Ate nga enfunda eziwera Levixone one time affair alinyekoko ennyonyi n'agenda mu America ng'ekimututte kulaba ku Desire Luzinda. Ate era nga mukadde ke kamu ne mwana muwala Desire Luzinda, ntegeeza Luzinda alinnye ennyonyi emirundi egiwera okujja Uganda alabe ku musajja wa Katonda. Ojja kujjukira nti Desire Luzinda ayita Levixone no, ebifaananyi byendi mu kwogererako bye bifaananyi ebifulumya olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi lumu March omwaka 2025, nga bye bifaananyi ebigambibwa okuva ku mukolo oguli mu kugenda maaso eddakiika eno wenkoledde story eno, omukolo oguli wakati wa Desire Luzinda ne Levixone. Obutuufu bwakyo bukyali buzibu nnyo, batingezezzaako kukubira tooki entuufu. Alina amatu osobola okuwulira, alina amaaso osobola okugezaako okulaba. Levixone ne Desire Luzinda balabikanga olunaku olwaleero bakimaze. Omukolo gugenze maaso n'okubanga guba okusinziira ku bifaananyi bye twakafuna, era nga byebyo byolaba eddakiika eno abakyala we bambalidde akagomesi akaakirira obulungi ennyo nnyini ddala. Ate ye omukyala Desire Luzinda n'anekaaneka mu gomesi ebadde eya white, wabula ng'era nayo eyinamu theme ya gold mu bimu ku butolobojjo oba ebintu ebigenda maaso n'okuba nga bisala mu kyambalo kino kyayambadde. Kuno n'agenze maaso n'okuba nga ateekako ekitambaala. N'abaakula tebalaba gomesi, bw'ogamba nti ataddeko ekitambaala baba babuuza kati ekitambaala kiriwako ebyo byayambadde. Tomanyi kitambaala, kale oswaza nnyo. Ekisibwa mu gomesi, ekisibwa mu gomesi teguba musipi, kibeera kitambaala. So omukyalo ono ayambadde egomesi eya white erabika obulungi ennyo, nga muno mulimu obumulimuli obumu bwa gold, mulimu obwa kiragala, okwo nno kwatadde n'ekitambaala ekitambulira mu langi y'emu eya gold. Muganda wange n'awooma ebitenkanika. Wabula omukolo guno nga guli mu kugenda mu maaso, muwulirize, omukolo nga guli mu kugenda mu maaso, ne mwana mulenzi oyo Levixone ayina post gye yagenze mu maaso n'okuba nga akola ng'agamba I think it's time to marry in Jesus' name. Ekitegeeza nti nsuubira kyekiseera okuwasa mu linnya lya Yesu. Olowooza man of God
tatutte woman of God. Desire Luzinda, woman of God. Ne Levixone, man of God. Olowooza tebafuuse couple of God. Oba married people of God. Bibadde byankukutu okusinziira. Seggulire ndikoze kwa assumption nga nkuteereddeko ebisoboka okukakasa nti ddala omukolo guli mugenda maaso. Agape Christian School somero lisangibwa Buwama ku Katebo. Bava ku kindergarten P1 paka P7. Genda maaso okuba nti obawa omuyizi oba omwana wo tojja kwejjusa. Abasiddi omusunsu ziri erinnya eryange. Agaliwo omukutu gw'ogwanidde okuba nti ogoberera okufuna information etaliwo kusamaaza. Wabula okubanga ekuwa ekyo kennyini keweebuuza oba kyonoonya nga ne evidence tugikuteerako si bigambo byambo. Webale.